Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale, gwali ku mukuto gwa Days Hope tukwagala nnyo okusinza yonna gy'otulabira. Kitundu kyaffe kyakubiri ky'olunaku olwaleero. Lowooza ejja tujja kukwata ku birooto byokka. Enkya tugenda babawaayo ebirooto nga 10 bwe kiri non-stop byokka. Yasula nga mbitegesa awo. Naye oba obyagala osobokera ku mukutu gwaffe ogwa Dreams okuloota and Visions okwolesebwa Mugala Jamil ojja kuba ate osangayo. Mukama tukwebaza ekitundu kino ekyokubiri tukinyika mu ndagaano y'omusaayi. Mwoyo Mutukuvu jangu ofuke okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Nange nkulamusako gwe wenna atwekumirako ng'otulindirira ng'otukuuma misana na kiro na kawungeezi mu linnya erya Yesu weebale nnyo. Amiina. Kakati atugendeko wa mukwano gwaffe Pastor Wilson Bugembe. Bagiyita Worship House. Worship House. Nyumba y'okusabiramu y'okusinzizaamu Nansana. Yabadde awajja engeri gye batandikamu obuweereza obwo. Abajja ne basanga awo baswahaba ne babasaba. Saba ne babawa ku toyo manya nti boma mutandika bibyo ne babyakweiya wetetenkanya ebibeera byangu. Aja kabaite balina akayumba akakyamibwamu mu Uganda. Kaya ze abdeni nebaza nebaza abaswahaba abo olw'omulimu gwe babakolera omulungi nga ku Worship House bateekako ettaffaali essebo kuba singa baagaana ekkanisa ndowooza teyalitandise bwe kiri yalitandise yaliremereddwa okuba nga ate etandika naye bwe babawa ne basobola okuba nga ate bafuna webakyamira. Jukira service abantu basiibawo abaana basiibawo naye ate bwe bawera abantu 3 essebo aswaba n'abagoba banze wemwali mujja essebo toyina ogu nawoomu abali mwabasigadde mweyiye Pastor yekka yalina okukola ki okuba ng'ayingira. Kale sooka owulirize Pastor Wilson Bugembe nga yeebaza abasiraamu abo amasheeka abamu bavuye bamuwalampa. It's not good. Awula munsi muno tukwagala n'abantu ab'enjawulo. Kyo kituufu. Ate bali banaategera ate Katonda afe ng'ate tubabuula buboozi. Anti awo wali akabaata awo. Kale leka tukome mu dakiika ejja kubeera emu ate tweyongereyo. Ate mulimu abasiraamu abalungi bangi with great hearts. Kyaki yafeyo teyandibaddewo singa Haji teyatukkiriza kukozesanga gundi toilet ye. Yatuwa toyi Haji. N'awanza akasumuluzo n'aba assistant 3. Okusooka ffenna twagenda mu kyaki yalina abantu 9. N'atugamba mukozesa kyaki yaffe yalina toyi. Ono Mukama atutumi. Haji n'atwazika toyi ye kumala emyaka egi. Kyaki negenda mu bantu 3 n'agiggala. N'agamba mpadde senior pastor yeka. Nze sikuva dda ndi w'amaanyi nze kanze akkirizibwa. Imagine singa yagituma banditugaddewo ab'obuyonjo ab'environment anategedde kyegamba. Juzi twali tuzimba Nansana ekyo nja kyogerako paka mukadde nga tuggulawo kyaki nja kyogera. Abasiraamu b'e Nansana ne batuweereza amataffaali. Muslims sent us bricks. Nti bayamba community. They are helping community. Kamo naye bantu mmwe nammwe. Awo ngenda kutuukawo. Katonda bwa ndowooza Pastor Wilson Bugembe amumuwulidde. Kituufu. Agambye bannaffe ffenna twebaze Haji olw'omutima omulungi ogwo. Ekituufu. Gwe yatulaga. Lwankubuulire wali abantu nga babulako kimu kwatula. Kyokka bwe kiti naye ng'amazima nga bo emitima mitereevu nga gyaterera dda gibulako kimu nti mulokozi wange Kristo. Naye tumana ntasobola ate ne bimulema. Ninawulika. Eno biralama nti eno beera n'okulwanyisibwa. Eno buli sayidi biba bikuvuga. Eri osobola obbikola n'ojja eno ne bigaana nga buli goyamba ate akuleeta maziga n'ogamba kale n'obyevuma.
jula kati kiri kiba kirabo Katonda aba yakuwa ekirabo ekyokwagala n'okuyamba kati wakuba kiba kikyali eri wano tekinnatuuka ku musana kola bulungi kiba kikyakolera eri okitegedde naye abana abalokole balina empalana ez'ekisiru kimanyi otambula otya n'omusiramu okonagana tona mukati akali n'abazadde tubakyawe kuba bye bali kati oyo mulaba ebintu gye yabijja omuntu yagwa oyo nti webadde omuntu yagwa ndowooza abana bafe abo bakatuuki basiraamu nabo tubakyawe wali ekibuuzo waliwo nawulira musiraamu muzaddewo byalabira ku Krisimansi omaye baluma mbu teriyo emmere ya Krisimansi teriibwa togiwa nambwa anomubuuza gwe okuula olunaku tolya aye munaye bakyasinza 2050 yonna tolya bakyasinza ojjagala okitegedde manyi waliwo empalana ez'ekisiru zetuyingiza empalana z'amadiini era kitufe bampalana y'amadiini nyinyi eyo empalana z'amadiini gyebaa nagaye mu kiseera ffe kyasoose nti singa buli kimu tukulembeza okwagala ekituufu tuba tujja kumalako naye ali tukulembeza feelingi zaffe wala bali tubaboola nti omusera anti kati ayinza okubuuza ekibuuzo ali eyo bali mu kuzimba omusamize najja n'akasawo ka simenti tukakakano mugire tuzimba omulimu gwa Mukama ate kati owuliriza ojjewo enjawulo ey'okussa ekimu n'okwagala ebintu bya njawulo kussa ekimu n'okwagala so kuntemeretemeremu kati love is a must from God. You must love everybody. Okwagala lyo teeka. Olina okwagala buli muntu. Oba musamise olina omwagala bwe kiri nga naye wayayagala ensi eno yonna alonyesa enkuba omusamise naawe eno pasita n'olembeka mulina mulembeka the same time munange oye bityo. That is love. Katonda akusuubira okwagala n'atayagalikika bwe kiri. Katonda akusuubira okwagala n'awatasaanira oyagale. Kati kino kye tukonfusinga kye bayita fellowship okussa ekimu. Kye bayita fellowship kye tukonfusinga ffe. Ate tusobola kussa kimu na musiraamu bwe kiri. Tusobola kussa kimu na musamize awo we twawukanira. Niyo tusobola okukolagana nabo, tusobola otradinga nabo bwe kiri mu bizinensi n'ebirala byonna. Naye kati wekituuka ku fellowship okussa ekimu awo Bayibuli tegukkiriza nako n'omulundi n'ogumu. Fellowship mulimu okusinza Katonda, gwenyeza Katonda, ebyo byonna ze package. Kati awo twawukanira ddala nnyo. Essebo. Awo era omusamize oba tolina muwana matu. Balina muwa matu. Awo oba temukwataganirako ddala. Essebo. Kabwanango. Naye love, you must love him. Tulina okumwagala. You must love him. Bwe kiri. Nakati kizibu ne balokola bannaffe tubawala. Akati wawalanidde mulokole muno ensi agenda kutwalira ddakika omuwala kigenda kubeera kyangu nnyo. Kitegedde olaba ensi yalirabye mu kanisa laavu n'enkoppa bwe kiri kyo kituufu. Era tumanyi nti ogenda osanga mu nsi ate ensi erina okwagala okwalibadde mu kyaki bakuyina nga bakolagana bafuna ekizibu olaba nga balina obubiina bakolera kakubuli osobola saa zino ne batuuka ne bakubeererawo kituufu ne bakukumaakuma nga n'ab'ekyaki tebalowooza nabo nti bayinza n'okujja. Katonda wange okitegedde kati olaba kati naye gwe Mukama Katonda ono kati abaatati nga bugemesi bategeera Katonda akozesa n'amayinja akozesa ne sitaani yennyini okutuukiriza mission bwe kiri. Kaakati
kalona koza aji kuba yali waawo ndio kwa kama singa yali mulokole yali bamino bamu atolozo olimbye baba muletako wano kanisa yesebo abaliro sebo tukama bakame mulokole kama mukama omulemerako nga mulokole noje nyiringa 10 neka kangubuza kibuza singa aba aji ngaze abagatani kwa muzikiti okugira ku muzikiti bagatani kwa muzikiti nakusaba itoji muna omuwa kachane nikali awo pasa yura amuwa ngaratandike kanisa osegede kati tugeze oli wano wo wali ku mulirwano esebo asaba bagatandika ki omuzikiti bazira game ubanaye pasta Yesu yebazibwe bamanire adikukubira ntabina nti muri mutya ndi bulungi mwakale kuweereza amina ati munange akakati omanyi eno gundi waje barobinga emizikiti je baje emizikiti bwaragu natwala taki Saudi Arabia batu wadde omuzikiti wano bebaza Allah yatuletedde omuzikiti naye tugenda tandika construction okuzimba so kakati tuba twagala tuyambe taata tetwagala kufuna butonde twekola omwengi abantu baffe abatuzimbira basulawo bagire omanyi bino ebintu Allah watahalla jakuwa omukisa oyo tuweeko tukozesengako nebunzi tugenda leeta enkyukakyuka mu kitundu kino abantu bajja kukyuka omuzikiti guno abakafiri bonna bagenda kusiramuka okitegedde esebo abantu bagenda kuva kulya ku mbizi bagenda kuva ku mwenge kagwekosiiba ku mbizi so taata tubadde tusaba taata balaka nkuwulire kino pasita Katonda tuweerezako nzira zonna abana bagamba ku kyalo kino pasita osinga n'abasiraamu abamu omutima omulungi ate ffe pasita tukulaba naye ebyokulaba ka pasita sokabireke kakati bwatulaba natuuza tukulekedde ekibuuzo akiddemu omuwa oba tomuwa nasajja agala kutunuza sipiika buli busaawa 11 ku makya zennyini 7 10 ku saawa 12 kitundu awo emu ne ku 2 ekyo kutundemu kiti ate balina engeri bakolamu oluboolo olugira bulungi nnyo kakati obawa naye bekulaga nkwaga bwere newonaabamma bajja kuzimbawo oba oyagala bajja funa gye baguzimbewo ate bakukyomere bagambe mpoyo naye pasita empalana z'abalokole kati ng'olokubalabye kali tokakuzi Katonda ayinza okiganya oyimusa nga prayer life ye badde ntono bakuletera ekyoto awo kumpi ogolokoke osisimuke kati bw'okkiriza omusiraamu n'akusooka olunaku n'alukuwambako owedde kati tegeeza kati ababawo competition za kuwamba lunaku si competition is a wake up call kuba Katonda aba ayagala ekyoto kyo abo bangu ng'obaleka ala akibalo nga muzikiti mwere bw'okabana naye akateekako asobola n'ozzikira banyumizaako emboozi yayoba ti neefunza era abeerawo kyengera ku 5 6 kati yalina mbu omulwadde kati omulwadde nga tagabiwogana omusiraamu 7 Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Tanna Muhammad Rasulullah wewe akakagera nyo fala akawangala fala Muhammad swala abakubira agamba naye mazine empola ze nino omulwadde omusiraamu ayenga gwe bamugambye nti yongeramu yakayana infact yana Friday swala naleta ebyedise nateeka omulwadde muki atawulira sauti yonna najjayo wakadaala bunakuba obuzinda naye yalazina yali mu kanzu naye mbu yadduka n'afuluma n'asooka n'abali ku mulyango
eshasho bita me eshasho terimanyi ebyo omwazi yaduka ngolooza tali mukanze oba yali ye unity alo bazze zala era mbawuta olwali lunene oyo simanyi tinefunza wali we wampisa nondaga ayo mukye yabakola simanyi mbu yabateekako faamu y'embizzi awo nazirundirawo andika omuzikiti guli ku mukono guli essebo ng'ettaka lye baka ku kolansi n'asiba embizi paka ku kolansi abazaale bagamba bannange ono kati musabire eddwafe paka kati akyaliwo yagaana okufa kati yalaba nga agenda abatta busi kubanga nga bakozesa kasozi bwe kiri n'amala gabaviira naye nga yalina gali agabizi agazungu naye ng'emmere yaago essebo kaza batuuka okuzijjulira ojjula okusebwa ku kyengera yonna emmere manye amagye amavundu nga weewunye teyabakola yababonereza yababonereza siraamu bano akazikiti njaga kubako LPG kati naffe tusaba kati tukolera mu ssaala osaba kati ne salaamu nemulema ngono gwotera okungamba oguyumba ogulekawo ne gubeerawo naye temuliyajja bwe kiri nga mwereere akayimba kagundi we kakolera Betty Namaganda kaluwa nti okukuba esimu mugasole private nti ate n'ennyumba ayibamekazi naye mama alaba alimuye nawe n'okulembera swala era guno omuzikiti mwaguteeka wabi wakyamu tukunewo tunonyawo so mpasa mugembe mutuufu bwe kiri okwebaza aji kuba ya tafaali yakola kale tugenda kusiima okitegedde okugamba nti weebale aji tekigenda mujjako nti kakati ofuze musiraamu tuwangadde n'abantu nga si basiraamu tukolaganye manya nga si balokole tutambula nabo tukolagana nabo naye tebayita fellowship awo tewali nkolagana ate manye singa okumusesa okimanya abantu abo bali ize okusinga ku balokole nnyo okanibana mulundi 10 tuli kuki ogamugambisa tagikalubya nogagamba mpayaana malogera ku lusozi kange nembuze mukama nekitukyalabirako ddala ati nkugambye nina gundi netage emitwalo 5 naye tikutwale ku lusozi aye mukama alina okwogera alina okuŋŋamba tubeere bagezigezi mu bwana bw'emisota bwetofaayo wayogerera waati ngenda kyokka agamba mukambuze mukama tamanya ddoboozi lya mukama liri litya naye naye agamba kambuze mukama kale yasitaani agenda kujja mugaye tomuwa mukama yaŋŋamba kale yasitaani atayagala akuwe osigale mumbi gamba nsaakiwulidde kale wulira bannange esaakiwulidde tanaba wiikisi 2 mutanakola kanyongereyokko tanaba kwogera kale anti kati kwasiruwalira wamu mu Katonda tumulimira mu biro munaye nga takulozesa kale onayogera mu ngeri mpitirivu kale gwe otali ku levu ya birooto nakwolesebwa essebo that is baby class nedda sina baby kuba omu kirasi baby kindergarten kindergarten Katonda ayogera n'esimu gy'okutesa nazo gyogeza bwe kiri ayogeza ezindogoyi ezogera ninga nnyini ndogoyi n'atabitegeera kale naatosalira bitegeera yakanya gikuba miggo tuganegwenza nokujemeddeko nti nedda tolaba gyalina ekitala so tuyige okusiima abo abatubeereddewo tolina kusiima mulokole yekka omuntu yenna tomanya kamayinza okubanga gwe gweomuwaato gwagenda okukozesa omuntu oyo akkiriza Kristo kyo kyekituufu kitegeera so tweyise bulungi n'abo abatali balokole tubeeyisizeeko bulungi ate gyokoma okweyisa obulungi okimanyi ne community olina engeri gyogifunamu naye mugweyisa bulungi ku mulokole munno ate naye okweyisa nawe asooka gendako munaku 3 dry obadde otya 3 ki
abuze ku mukama bakolagana nawe mukama satu teziwera is this divine connection baba mu bitundu is this divine connection it's not divine it is what that is another thing don't accept you understand ya gamba ndokiriza ndi mukama alaba ugena funa mu mukisa mu gaba gasana gamba wo erogwe wowe de bali kukuba ku mutwe naye tugamba weba ekyo wakola katola ba prayer house enyiridde yawo naye nga sebo akantu ke yakola goyiza okola nga katono naye to yayigobya abantu bonna awo ekituufu yakola etafaali ddene akwafe tumanyi nomuntu okuyamba yakwadde siringi mbwe ensimbi netonga kakuyamba mu ngeri yonna nekutuusa awali ekinene takwadde zenene nga alina waayimiridde nakuwanirira ati okitegeera wali ate mwagamba ate bakyebaza abasiraamu tekimanya naye nedda ali kwogera ng'ayimiridde mu kwagala kwa Katonda tali mu area ya fellowship sinode fellowship bwe kiri waawo twawukanya tetuli kwatagana awo twagaana naye love we have to love kituufu nnyo kkiriza Kristo etwala Kristo muganda wange olunaku lwaliro twatambudde mu kituyita love kati gwe atalina love twala Kristo akuwe love eri pure without anything omuzungu leero nayise nabo gamba Yesu nkwebaza kubanga mpulidde ekigambo kyo ate era nkwebaza kubanga nkyali mulamu mpulidde ekigambo ekyokwagala nsaba ontondemu okwagala okutalina bukwakkulizo olunaku olwaleero njatula gwe Kristo era omulokozi wange kwita mu Kristo Yesu amina era amina ddala kale tetugera kubanga tusookako wano olunaku olwaleero esebo enkya tujja kubeera ne mu birooto netujja okuba nga tukulukutira so oba obiina bitegeke tujja kuba olunaku lujja kuba lulamba twagaliza ekiro ekirungi tusole bulungi ate era mweraba webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.